This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso essala eddiddwamu Honest Asset Developers Company egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Kona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magogo, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Hey, hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikola mu Express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo ogireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash. Buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye kyakaza nga Delta Cash weeri tuli naalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange ogeze tobeera serious era n'abantu boogera oli yagambye musikatiize Ndawusi nalinga mulaba kusimba kale nga ndowooza is a very serious man. Ani oyo kati mulina ebintu byatandise okuddamu kambuuzo yabitegedde tambi bintusa okuddamu ye yabitegedde ati ati mumwadde ng'akuwulira kusimba bwampulya kusimba nga tasuubira kusimba tukola byamagezi ate no ne mu comment era kyekyabaddemu tukola byamagezi n'agamba nti gw'omuwulira gw'olabika okuba omuwulira mu bitundu obadde kusimba era takuli byaki awulira intro yokka naye tamanyi ffe tukola ebintu ebyaffe bikola just bijjako stress bya kisiru ne tugenda kati oyo yennyini bw'aba awulira kati andaba just ayagala masannyalaze gyasoba amanyi naawe oyo mwala yani yabadde ayogera biki muleke muleke nze mbadde simumanyi naye kati namulabye ate saagala kwongera mumumanyi saagala muwa masannyalaze ate nze nina phase oba 10 zendi fulana simanyi naawe masannyalaze gumangi phase 10 oba 50 kati ate toyinza kugatta muntu ate omwongereko amasannyalaze yani ale luzungu kale kasuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda namuza kujere kutoka ntoko nimbuzi ndi ala bola babaddi abakyala wale somwira mbaine mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibalina guno omuggo gwa Musa wayitista bibiyamu detergent waliwo wanangabye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange kwati oyo omulaba ajja kwagala okunyumya emboozi nga teggwayo okiraba naye ng'oli otya abantu bagambye nti bulijjo tunoonya taata wa Kasuku
Bawulira abantu batandika. Oli yagaiti bulijjo tulooya taata wa Kasuku. Twamasere tumula. Bulijjo balaba Kasuku nga tebamanyi origino. Kati bagambye nti no origino bakoze eki? Bamulabye. So kati yeye embeera eri awo. Mbalaba. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Njagala kwebaza abantu bonna abalaba Omulangira Ndawusi Live YouTube Channel eyo. Luli bali bagachano gitubuulire bagiyita batya. Nimbagamba ate njagala n'okwebaza abantu abavuddeyo okuyirawo Ndawusi omubiri. Baba badde batandise toyina magezi wandibadde tokola bino oli musajja mukulu biki byoyogera. Kati ekibuuzo kiri nti akantu kaliko emyaka kyesitamanyi oba social media ine emyaka. Ate n'ekintu ekyewuunyisa nno okimanyi. You have the best omanyi nti kati mu kantu gwosinga equipment owakabi. Kitegeera mutyawo. Saawa eno okiwulidde gwosinga equipment ow'amaanyi. Ndawusi alina kamera nga 8 alina studio nga 3 wano. By the way wano wetuli Ndawusi alinawo studio abalina band abagala okurehasinga. Wano waliwo space wosobola rehasinga. Dozo Zawi band ejja. Nenda lijja. Then tunyina ne backbone naye ejja. Cheze eri wano. Mujje tukole band zo. By the way there is a serious project happening here. Abantu abali mu kantu osobola okujja wano nojja n'opangisa ku studio wano. Oba nojja wano mu garden wano n'osasula sente n'okola content wo n'ogenda. Ne wano wabwero yagala basasulire. Osasule ate si walungi si wasirifu. Kati gwe tosobola oli direct. Wampadde wa director. Olina okuba ebyange zibeera. Kiriko okusanga Kasuku Live ng'oli mu studio wali ebulabira. N'ennyingira. Awutandikira. Naye ekyo ekintu kye wakola kirungi. Enjawulo gye wakola mu kantu tewakatandika ng'okayiiya. Watandikirawo. Gwe wabiŋŋamba. Ekintu n'okikwasa maanyi. Pozi maama we yafa. Maama yafa kati emyaka gigenda kuwera 3. This year. Yeah. Mu August. Yafa mu August. Yes. Nzijukira kuba July 12th. Yafa July 12th. Twali Zanzibar. Wali ogenda. Twali tulize. Mwana Antonyi wako obukadde 5 bukolera. Nompa. Ano bantu bamayimbo ogaba. Olwo abantu bagamba naye gayo ako. Wabula abantu they appreciate. Tebalanko muntu asiimanga gwe. Abantu tebasiima. But this guy yampa obukadde 5 mu kufa. Najja nankubagiza ate n'okunkubagiza. Atayagala nnyo mwogerako mbwagaba se. Aziwa baamanyi. Amalaga gabafwa. Kati mwabakyannaku ate munagirako mugambe mutino. Bannaye naffe tuli bubi. Naffe tulina ennaku ya. Ye bannaye koni na luggwa ali ku Mama Kyannaku. Mama Kyannaku naye namulaba yatandika akantu ku TikTok awo. Mpola atuula ne yeebuuza. Juzi w'abakozi be baamutabudde. Yali awo ayogera. Naye bannaye bamaidi. Maidi we amutabula awo. Lwakuba abakazi tebabonerera. Naye senga omukazi waliwo emyaka gy'otuukamu abaana be bawaako emyaka gye batuuseemu. Bw'ofunayo omwana wa P7 ewaka. Wano mu luwummula. Kuba abaana basinga sumbuwa mu holiday. Bino ebirala ng'obivaako. Kituufu. Okitegedde. Simanyi lwaki abantu baagala nnyo ba maids. Ng'ate basobola obyekolera ebintu ebimu. Guno omulembe. Kati we twatuuka abantu balina apartments. Bazze n'apartments. Abantu balina mu apartment mulimu washing machine mulimu biki kati awo abateetaaga ate tayagala kukola nnyo balawyers basinga obikola. Bayagala kufuna omuntu ajja ku weekend ayoze agende. Naye bano balina ba maids batabula. Tewali muntu atacomplaininga ku maid. Olina maid? Muyina. Nze nina muwala wange yatukolerako. Muwalawo gwozaala emisana nze nabawala bange obimanyi naawe kati ate emisana agenda n'asoma oba ekyalaani nadda n'abe wawaka era newunya abantu abatwala bamaidi okuba mutino mumaidi alina okufukamira simanya mba muli emmere atuule wansi talinako esukaali TV talina giteekako abantu nedda mulimba mwe muleetera bamaidi awo okukola abaana bammwe ebikya ffe maidi waffe kati gwe tuyina ye kye yakola be yatuuka ewaka nozo omukyalo oba abeera alazeewa n'agamba abakozi musooke munteereko wano wifi password neekwata vup kati ye tasiriiza bambi akola bulungi naye ne bw'omunoonyo ddamu ewaka ali invisible
Abeera wanzu wa bitanda. Tumulaba. Kati abeera eri mu side y'effumbi. Nga n'ekiro saawa emu baba amaze ebibi abaana bamaze n'aba ye ng'ayingira ekisenge kye. TV ne boogirekawo otya tagikwatako. Nze neewuunya gwana ensasula internet awakanga evuddeko. Ogenda okulaba nga omuwala ajja akugamba. Dadi tweyanza nnyo gundika internet yaffe. Ne mugamba ono agyebaza ati ayina essimu. So simu ye bayamba okuba ndowooza bayamba ndowooza nabo babeera ku TikTok. Kyekiri nalaba Irene Namubiru ayina ekintu kye yayogera. I think during those days ate abantu balina okwegendereza because kati tuli mu a bit of a crisis. Omukozi omuyisa otya? Biki by'omukkiriza biki by'otamukkiriza? Kuba kati omukozi tosobola mugaana simu. Waliwo abamu abagamba nti omukozi era nze abeera na simu yakapeesa. Abakozi b'ennaku zino bakambwe. Ate ennaku zino waliwo n'omuwala eyajja ali ku TikTok okwo. Nagamba ye asobola okukola obwa maid. Waliwo nali njogedde story awo. Mukyala naye ba maid babonyaabonyezza omukazi. Bamaidi sibango okufuna omutuufu si kyangu. Nze kyenkola nnyinda gwe bannyanjulidde. Era kyekyo. Nze ebintu by'abakozi mbagozesaamu interview. Nze bye sibikola. Nze nno gikozesa interview manye kubanga nina bye njagala naye byayagala. Omukyala? Simanyi yo Ivan yevuga ba. Ndowooza yoyo mbazine. Naye mbazine Ivan ye kankoolire sikiwamba aliyiga emmotoka. Balina okuba bavuga. Pozi nga birala. Aŋŋambye avuga. Oyo y'avuga. Tatomere yayize ddi emmotoka. Yaguze emmotoka se Ivan mbazine. Si yavuga. Badde ngamba bavuga mu. Si yavuga. Ekisoboka. Mbadde nange ntidde. Ngeyagize. Tusooke tugende mu maaso. So kati emboozi eriwo esinga osumbu w'abantu yaba maid. Naye maid abasajja bave ku Roger. Kati golaba bino byamba omukulu n'agenda eri. Olaba bino gwe byoga nti olina okwogera ne maid. Gwe tolina kuba na mboozi na maid. Nze maid mutwalanga mu. By the way nze sirabike waka. Nze bwe nnyingira benne bamala okumbuuza kisenge. Nze okufuluma ekisenge mba ngenda bweru. Kati tulako mu ddiiro lyo. Kizibu eddiiro lyanteekera baana n'abagenyi. Nze situla mu ddiiro. Waliwo ebintu ebimu nze byentandisa olaba eno mu bukulu. Nagendako ewoyo omukyala Aisha Furniture. Ayina ekintu kye yaŋŋamba ne ndowooza kyamaalo naye nakiraba luvannyuma nnyo. Yaŋŋamba yakola eddiiro lye. Yaŋŋamba yali azimba ewuwe. Yazimba nga abaana yabakolera ebisenge. N'abateerayo TV. Buli kimu kye baagala. N'akola dining wano. Kati n'akola eddiiro. Eddiiro nga lirye. Kati nina eddiiro lyange mu country home. Eddiiro lyange. Yakola eddiiro nga lirye. Kati nga yagamba ekyamukozesa eddiiro eryo mwe abaana bazannyira mu ntebe. Ekituufu. Ne bazoonoona. Kati mu bwongo bwange bwe yali akinyumya era bannaye kiri important nnyo okugamba nti oluusi ekintu bw'oba tokitegedde oba tekinnakubaako oluusi sooka okirekemu tokikomentingako. Juzi last year but nagera n'engula entebe. Very good leather. Simanyi gula zino za sponge. Nti ebiku. Kati nga ngenda nga ngula entebe. Benfuna entebe. Juzi n'adde ndi awo. Nagenza olanga entebe zaayulika. Nembuuza omukyanti. Sina entebe abaana bwe baba bazannya. Baatandika n'okusala ku ki? Kati kwekuddayo wali ku kintu oli Aisha kye yayogera ng'agamba ye yakola eddiiro erirye. Takola ki? Tayagala mu mwana n'omu. Era Aisha Furniture awo kati nakkiriza wali mutuufu. Aisha Furniture wali mutuufu nnyo. Kati kyekimu n'emboozi y'abakozi abasajja mulekera temunyumya n'abakozi. Kunyumya n'abakozi si kunyumya onyumya mboozi. Omukozi tolina kwogera naye totale. Ekyo kikyamu. Omukozi oyo muwala wo. Lwaki toyogera naye? Bw'ajja n'akubuuza kati for example. Bakubuuza oli otya ssebo ng'omuddamu gyekyo we tukoma. Waliwo ebintu ebimu bye mugamba agenda okolebwa kuba alina emirimu gy'alina okukolera nze. Omukozi ejjange gitya alina okukilininga engatto zange ngenda okwambala. Nedda. Ekyo akikola. Anti ebyo ojjanga ngamba Saara
engato jangu labeze nyambala ekyo kiri fine eyo rolo si yamuko eyo si rolo yo jecho mukyala wange naye na roles ze n'abaana na roles jecho bw'otuuka ewaka Ndawusi nze mukulowooza okwange bw'otuuka ewaka gwe buli kyoyagala omukozi akukolere kigambe mukyalawo ate mukyala wange si bwe kiri okitegedde yagamba omukozi ono nti engatto zino newaki abeerayo zengatto kati nze kubuulira roles z'abaana bonna waka weeziri omukozi goyita omukozi muwala wange yakola ku byengatto zange era kyayi yamutegeka era ngamba mutyo njagala kyayi nja kunywa juisi era jja nagamba daddi onanywaki juisi oba kino yakwasaganya omukozi yakuleetera juisi mukyala wange yagolola ngoye ekyo kimu kyekirala okumanya mugenda kwambala zino bebiti ekirala kyakola kubanga naye alina emirimu gye naye nze namukwasa ekyo otuuka manyi bw'obeera n'omukazi ne mubeera nga muluddewo mutandika okwefaanana n'ekiramu beefuuka ba Luganda kituufu etajja kukola mutandika okwefaanana kati gwe ne Sharon mwefaanana nnyo era bebandaba balaba ndi mukulu we kati olimbira ddala misana ate nze gambe nze nga sirawe mufaanaganira kati nkikwambaza ogenda kulanga tufaanana obaye ogeze n'obeera serious era n'abantu boogera oli yagambye kati nze Ndawusi nali nga mulaba kusimba kale nga ndowooza is a very serious man ani oyo kati ulira ebintu byetandise okuddamu kambuuzi oyo yabitegedde tambi byentusa okuddamu ye yabitegedde ati ati mumwadde ng'akuwulira kusimba bwampulya kusimba nga tasuubira kusimba tukola byamagezi ate nno ne mu komenti era kyekyabaddemu tukola byamagezi oli n'agamba nti gw'omuwulira gw'olabika okuba omuwulira mu bitundu obadde kusimba era takuli byaki awulira intro yokka naye tamanyi ffe tukola ebintu ebyaffe bikola just bijjako stress bya kisiru ne tugenda kati oyo yennyini bw'aba awulira kati andaba just ayagala masannyalaze gy'asoba manyi naawe oyo mwala yani yabadde ayogera biki muleke nze mbadde simumanyi naye kati namulabye ate saagala kwongera mumumanyi saagala muwa masannyalaze ate nze nina feezi oba 10 zendi fulala simanyi naawe masannyalaze gumangi feezi 10 oba 50 kati ate toyinza kugatta muntu ate omwongereko amasannyalaze yaani when you talk about anyone of omuwadde mileage nina ekyo kyenjagala okubuuza gwe nga chairman wa Gagameeri omukulu ennaku zino nga mukambwe abadde ki tewalaba interview zaakoze yonna naye kati akubira ddala ku mutwe ate tannaba atandika butandisi tulina okuzzayo the other bebe cool oli omukadde oli yakubanga kokodiosis beef ze yabeerangamu tulina okusooka okujja okudisciplininga industry yeetaagamu kiboko naye gwe tekikutiisaamu that's the way to go kuba waliwo yadde agamba ko kati mu interview yakutte saha n'amwogerako Gravity n'amwogerako Alien n'amwogerako abantu ne bagamba abatakutte nnyo isn't it too much to bite kakati atanakwata kati agenda kukola ne action kati muve mbyokwogera obwogezi kati action my problem abantu abamu bamanyi be basooka okukola amagaali naye ffe twakola zi train zonna kati twagala ku regroupinga the trains n'amagaali tubigatte tukole zi trailer tubatereeze but do you think it is worth it? It's not worth it, but it's not the problem olutalo lwavuddewa luyimba si luyimba what brought about the ntalo sente kyali kyaluli kyamanyika naye kakati mbuuza why is it that people abalina akagato ke bambadde kati batandise okwambala oluyimba ne bazukusa n'ebyedda sente nkiddamu kibagamba sente tezinnafuluma tetunnafuna sente betunafuna sente tujja kuwa be tulina okuwa abayogedde obulungi
gagamerera bikokuba yasimbudde bupya katwazeyo back to the basics kuba nagwe nade naye nagamba waki bebe kulu tabaleka abogerako kati bagenda problem abantu bakuyitiryako nogamba naye I think I have to do something so it's high time we I gotta do something and you know all of that naye baba naye mukambwe tagenda muka naye atalina kye yatandise yakubuulira kyakubuulire nadda mu bibye abantu ne batandika ono baba era abantu bakkiriza okwogera bye baagala bye it's okay internet yo yakuttaaka teyinza butakwata tukyagikwasa nnyo ate amasannyalaze gambye asoba n'essannyalaze nagenadde njogera naye musajja wa Kamiiri nangamba problemu y'abafudde yeesibyeko abantu abasajja bateekawo geeti tebakkiriza bantu kuyingira yabagulira kati obuzibu bwa bafudde muntu w'abantu waliwo ekintu ekimu kyobeera nakyo mu bulamu bwo ng'olina ekisa nogaa tikaddamu kisa era n'okiddamu just because wazaaliwo olina ekisa ekyo kikuba buli saa kigoberera kati bw'olaba geeti mutino mwasiba geeti ate ogira nogamba mbi kanzigulewo ono najja nasobya bwotyo kisinzira muntu so that means tagenda kukomaawo agenda sigala akyagenda mu maaso kati akkiriza avumwe munene ebivumo bikujjako nawe biina kye bikujjako naawe kati goli ne bwakuvuma atya ate nze njagala nnyo abavuma bampa ekyokukola muvume nnyo male mufe deal with it sugar yakakola deal with it Ndawusi baba oli muka ate kati kino kye twazze okukola ojja kuba bakaamu ono temunaamusima bulungi nze ngenda mubasimira ajja kuvaayo gwerinda n'embazi najje munaawo tujja mukusimira ono Isaaka omusajja yagambye mu comment bulijjo tunoonya taata wa Kasuku bulijjo tunoonya origino y'ebyekisiru gye yava kati twagifunye omusiru omulala azze mugenda mulaba naye tulinayo omusiru omulala kati oleka owulira abasiru ye mbazine apamaku mbazine question mark ekyo twakikwasaganya there's something going on these days actually mbadde ndaba Honorable Nabira waliwo omukyala eyakoze podcast submission ng'agamba she wouldn't date a broke man they are insecure you know all of that is love about the money from your end kyekiriwo kati naye tekyandibadde ndowooza love yandibadde mutima context katugivugiremu nkyolidde mu bugagga abantu baagala ayina oli ayinza okujja mu inbox yo n'agamba I want you know why do you want me because you're a star 1 2 you have money n'ogamba you want the money no of course I cannot be with a man nga talina ssente so money is it takes 75% of qualities z'omuntu gwenjagala ndowooza kati we tuli kati ssente kikulu bw'oba tolina ssente omwavu wakufa bantu bagamba omugagga wakufa naye mwavu wakufa so kati ekintu kya ssente kirabika kikulu bw'oba tolina ssente tofumita lindazi. It's a very big defining factor. Naye kimanyi kati n'oba oli mubi otya ng'olina ssente ofuuka mulungi n'oba kati babi bameka abalina ssente b'olaba ng'alina abawala muwala oba abawala nga balungi just because babala ssente aguzalya n'abaana nga tafuddeyo oba azaala bafaanana batya ekikulu ssente weeri bw'oba oyagala okukakasa muti n'abantu bazibu ssente ekuggweko naye kino kyoyogedde ekya oli n'azaala omusajja bw'abeera nga mubi oba omukazi nga mubi does it matter ku baana be munaazaala eyo question ejjamu ekya ssente soko kize wali Ndawusi that if I met an ugly woman it could be a concern for my people why am I dating an ugly woman nti tuyinza ozaala abaana ababi
ate kati n'olaba abantu ababi ate bazaala balungi. Abantu ababi bazaala balungi. Eno gundi eno wagiwulirako bw'oba olina omuwala omulungi oba omusajja omulungi ifa toli mutuuse ku ntikko omugamba ntunuulya mu face fotokopi weeviira awo akutuna mu face. I am coming now. Yes, kanula amaaso omwana awo ekifaananyi we kiri kala screenshot awo omwana kufulumya nga kyekyo naye ono kati bw'oba oyagala okuzaala omwana akufaanana tunula mu face. Omukazi mugambe ntunuulira ndeeta tunula kanula wali ku ssaawa envanyuma atandika bino ng'ojja mwefaananira we. Kati ekitegeeza abantu balina okwegendereza abasajja ababi. Sikwegendereza nnyo asaki abasajja ababi oba abakazi ababi. Nze gambe abantu ababi be bazaala ate abalungi. Simanyi omanyi tulina obuzibu nti n'abantu abamu bazaalibwa nga babi ne bakula ne baba balungi. Waliwo omwana bamuzaala eyo sayidi z'entebe nga mu famire bonna balungi nga ye mubi. Nga bannaye mubi ne ŋŋamba oba ono mu Sudaani oba baamukola batya n'omusajja n'atuuka okugamba naye n'omuwala alabi omwana si wange alabika omukazi oba yayenda ku mu Sudaani oba kuki naye kati yasinga bali obulungi mu famire. Naye yali wa bbulaaka yenna ng'afaanana oba bitya naye yakyuka. So oyinza okuba omubi mbuto aye mbukulu n'oba mulungi. Kyova olaba ebifaananyi nga twatandise okugyayo obufaananyi edda nga bwe wali kati gwe obufaananyi bwaffe bwali bubi nnyo. Nze nali nuuna ekirimi. Wali onuuna ekirimi ng'oli muto. Bakinzijako banakamu gwali okola ki muzeeyi? Nga ndi muto. Ono tayinza kuba nga teyalina muze. Ono nayinza okuba teyalina muze ono. Nze simanyi nalina muze ki. Gwolowooza walina muzeeyi? I was a lovely young kid. Wafuka ku buliri? Saafukako ku buliri. Wafuka. Onayinza nze history yange teriike kufuka ku buliri. Saanuuna ngalo, saanuuna kirimi, saafuka ku buliri. Toyinza kuba nga tewafuka ku buliri. I was just a lovely baby. Nga buli omu agamba kibubbi. Twala erimi. Twala ebyo ndi. Baby kakusituleko baby. Nga bannyonyogera jijijiji. Ndawusi tokyalina nnyonyogera. Gobira twakaddiwa. Tuli gumiti. Ndawusi. Omuntu ne bakola ate tolina kyenyi. Naye anti nnyama nnyingi. Wasaba omuntu wakubira. Nze nina ennyonyogesa. Bukaba buno. Buno bukaba buno. Oli agaye kati gwe weetaaga kabiriiti. Oba kwokya bwokya. Ivan. N'owulira. Ivan. Bakwokya bwokya. N'owulira nti tewakola muze gwonna. Sirina muze. Simanyi ate ate wakigagambibwa muwaliranga mu kabuyonjo. Sisobola. Twalina mukwano gwaffe oli yali ani mwerabi sayagala mwoge yalinnya nga tugenda ntugula lese ennyama. Omanyi nze ebyannema okuliira awamu. Ebintu by'okuliira awamu ebintawaanya maliriza siridde. Kati ye ng'akwata bwe tuba tuguze ennyama ajjako n'alumako n'atereka. Bw'ati agenda okumaliza ng'ayina bingi. Kati bwe mumaliza okulya ng'ajjayo bino. Ng'atandika okulya kati okumalawo biri. Kati enzo zikyannema okutuula awamu. Mu lujjuliro simanyi tulye ffenna. Ebyo byannema. Waliwo gaayo omu alina ekintu kye yakoledda nga tukyasoma. Nga agula chapati ng'eyo. Be mujja omusaba n'agiyisaako amalusu yonna. Naye ssebo waliwo omuyaye yamukola ekintu. Yagera n'agikombakomba bw'atyo omuyaye n'ajja n'agirya. Ate oba ogenda kulwala ki? Olwedde amalusu gafuluka. Obuwuka buba bufudde. Naye kyekintu kye neebuuza Ndawusi. Wano mu Africa ffe tuli ku mmasa ya Katonda oba? Lwaki? Osobola osanga abantu nga we bakulidde. Wali embaata zidduka, wali embuzi zidduka. Ne bajjula emmere. N'omwana ne kabeera ne kafulumaawo. Kafulumaawo embwa n'ejjeegayo. Kadoma tewategeera byamugwago oyerabidde. Kadoma yalinanga omuze ng'agendanga nga ye tayagala genda mu kabuyonjo naye afuluma mu luggya wali mu nsonda
kati wafuluma ngakabako kajja kolo kabirya wakolo yali abiche kabaka agano bia nakabye nyinyala bwe awe bamukwatira era nange changu akera nga nsomeye buloba manye buloba mu primary twalina obuzibu bwa kalabanda waliya kalabanda kalabanda mwekiro mubamwe basaja kata kali nga byaddala kati ayo kala oba byaberaga bituufu watwalowooza birowooza kalabanda nga tulina obuzibu kati fe abapiwa n'abapya ng'otyo ogenda mu toilet ogenda okwavi oba okufuba oba okukola ki kati awo ng'ojjukira nti no olidde ebintu bingi ekiro ekyo kati olina okugenda mu kaabuyonjo kati otya kati ng'olina okutambula mpolampola ogenda eri n'ogenda obiteeka wali mu nsonda y'eri mu ddomu n'okola ogusooka n'ogwokubiri ogwokusatu bankwata kola omusajja nali mmanyi kuba namanya kati awo bwe mba mbikola naye kola omutwe yaguteeka eno bijja onfuluma eno ku bigere ebi kati ate nagera nenkwatako nakwata P1 kalabanda yino nga balowooza oli kakalabanda naye olulala bisanga obuzibu bwa P1 bw'obeera omuto teobeera kwesangula togerewe nti ogamba njabbira bakumaca kati kumaca bakwata abaana abato bonna ba P1 ne babeebasa ku kitanda bagamba kufungula makundu ekkundu olimanyi ndimanyi bino mu bina bagamba mwebake ne bagafungula nga yonna kati tubeeramu nga musanvu fenna nga wakutte emboko nekaaba naye P1 baali tebakuba kabojja P1 nga tebakuba emboko yali etandika P3 P4 P5 P6 P7 nga tebakuba naye nze nzijukira ekintu kyenzijukira ennyo viddi kwajjukira ebyo ebiseera nze nalabanga abantu kati fe mama waffe yajjanga nga balina zino dish ozimanyi ezabeerangamu kaloko mulina okukabikula kati nga babireeta ne bateekawo emikeeka ne bajjula emmere nga mulinga abali ewaka ebyaddala ndalabako kolumu omuzadde yajja n'essigiri n'essefuliya kufumbira kusome kubugumya Oma. Batudde eri ku kisaawe ne baleeta ensigiri ne bagikuma n'ekwata ne bateekako esseffuliya y'enva ne bazibugumya ne beesaavinga viddi zedda abantu lwakuba tebamanyi bino byakakati viddi zedda nga famire abantu basobola okujja abantu 100 ne bayalawo emikeeka bwe bati kuva wano paka eri kati ng'obuzibu we buva nze muzeeyi wange yaŋŋambanga nnyo eyo emmere ekumala lekeraawo kati njukira wano ku mumu okyayagala naye ng'eno okkuse kati ye yalinga mmanyi nga bw'andaba nga nkozeemu benti ng'amanya naakoze eki akkuse naye akyayagala kati ye nga anteerawo eyo embeera era nze nekyayakolanga nga aŋŋamba sula ne tippi eno okitegedde just in case naye bannaye viddi nga lwebaddewo ndowooza abasajja ba toyi lwe baasinganga okukola ne ba metron abantu nga bapama ku toyi kungulu omanyi nti waliwo twatuukako nga toyi ziddugala olina okubala n'okola oti neno booti oyimiridde ku bunkenke eno booti otayiminge wali kuba wano waliwo eyapamyewo wano waliwo eyapamyewo ebintu byedda omwana ava muzadde waagenda naye nga yeebase wansi akaaba ng'akabuto katumbidde bwe kati okirage abantu nga metroni agenda okukeera ku makya era nga tebajjaako mataala wano wonna ng'abantu baasesemye naye kati viddi z'ennaku zino ssebo baatugamba baleeta KFC bano basima chicken tonight naye jjukira ndino bali we bajjanga ku viddi nga bayita abaana bagundi bonna bayinza okujjira bakuyita nga kujjira bakujjidde baba bakujjidde kati ate bamala okujjira ate n'oli ne bakujjira kati nga kaziniwo naye n'ogenda n'olya kati ogenda olya wangi mukwano waliwo abaana bajja okukyala kati ate bazadde be baba basosewo ne bayita bakwano babo
bajje balye kweno alina bwe babajja ate nayo n'ogenda n'olya ku yaabwe omalize oludde omuceero gwa yero ogwa redi ogwa gudi byonna n'obigatekate enkoko ensiike enjoki ekole kati lwakitoko byonna n'oteeka mu lubuto ojja kuba akabo ate edda nga abazadde bayinza obutakukyalira abantu nga tebakaaba ne kati ssebo ogenda ku ssomero nze kati ssaawa zibeera mu 7 ng'omukulu ankubidde daddy where are you ogwasembayo namugamba gwe nze taatawo si gwe taata wange for me I'm tired of being here where are you ne mugamba gwe nze taatawo si gwe taata wange yali akutte wansi ne waggulu si kwekuweweera era bwe natuuka ku ssomero ne nteekako ebanja ne mugamba waki onkubira essimu okuŋŋamba ebintu bye by'ekisiro kati n'agamba omusajja alayika okuba yapangulukuse naye sewo twatuuka mu kibiina 7 ng'abantu abaana bakaaba bawa abasomesa baba okay you call your mommy ti hello nzija ndi mu kkubo naera nenga kale bana abaana nze kati zitawaana abana basinyo obaweereza bisente ate abaana ennaku zo pocket money babawa nyingi mwana agenda kusomera mu million 2 weesu wano Ndawusi naawe leka kiyisaawo bakwanga sente meka wama pocket money 10 myaka kinaawe aba million 2 nange siniya wano bampanga emitwalo 10 mwaka ki nengenda najo kati babawa n'emitwalo 7 million mwana pocket money towakana million kisoboka naye million 2 3 4 ngaza pocket money ne 5 guzanya n'abaana binaku zino baana taata baabwe ne amongo gayo noonye eggwanga ate amongo ayingiriddemu yagaba ssente bw'ati waziryako ezize saaziryako nange saazirya yatuuka kuvaako nga campaign nali mulengirya wala ajja buzinayo yabawaayo konkano akwabaŋambye ono eyazze kati ono wano wakutuka mwakutukamu biina muno kati ate yegendereza oyo era omulaba simwamu kati ate wakukatinga budget bazimbe palamenti naye tunaalyayo kasente konna mu gavumenti eno simanyi tulinde 5 billion zaffe pozi kwoli ate onzijemu siri creative na nakayingira mbala ezo wakayingira obana ati kokwata ezaawamu zino zijja eza campaign zijje maliriza nina ssente zange ogende mu bibi kati gwe tewaŋŋamba biri bye waŋŋamba nakubuza ssente zirimu noga zijja mikwano gyange gyonna okembawe buli omu bonna batereere ngende osanga omusajja anaavaayo naye mubendi asobola n'akomawo kati tabadde kalamojje simanyi abaddewo banoonya golodi buli waali yayonooneka kati takyasobola naye gwe nasooka olabirako yaŋŋanze kasuku sikyasobola mirimu gy'ofiisi n'asulaho omulimu gw'MTN tabisobola n'agamba abanaabanjagala banansanga tasobola teyasoma ebitabo bye naye byakola teyabisoma kati yatuuka eri n'abisomera taata we yafa taata yafa maama yaliyo naye taata we yafa oliko gye gwe bateganga mugundi oba akyaliyo mu wirubaalo ng'atamidde akyaliyo yafa naye yalina kojja tujja munyumya kojjawe nga bw'atamira wirubaalo ye munonayo anyway akantu osooka n'osikaasikamukko n'okasikaasikamu naye abantu abaagala okwogerera Ndawula akantu kano tekayina myaka gye kiggwera ffenna tunoonya wa kati bw'owulira ng'akuswazizza engeri gy'oli nti gwe taata w'ennyiga eno nope wajjajjaawo maamawo taatawo weebale oba bebanza sikyalina jjajja siina taata siina maama kati nze byonna so temumanyi ekitegeeza kati gwe musajja mukulu ewammwe nzeka nze ndi ffe tuli 24 ewaffe maama baali 3 nze mukulu kati wali abakulu ddala
we abamanyo no kyengamba kati nze olajja jange we yafa nentegeera nti kati sebo nze mukulu kati gwe mukulu kwati buli omu abeera alina okusooka okunneebuuza nze eri nze mukulu kati nze jjajja nze taata byonna akati we mba njogedde toyogera don't even say yogera nga njogedde tumbaavu mutyaba tunyuke. Let's call it a day. Mubere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange